leero obwenkanya bwange bugibanja ayi Yesu asingira ddala okuba omusaasizi gwe wennyini wagamba nti nnyo naye ate nga giteekwa okukola ekibonerezo ekisaanijjamu kati yimuka bwe tumala tulaba ani sabo olina okujjamu kuba ne saluti Condolences once again, both personal and special connection to the whole family, and also on behalf of his impact was beyond any religion. It was just to all people of God, because he impacted on Muslims, he impacted on Anglicans, he impacted on believers, he even impacted on non-believers. So we do hope that indeed through his death we shall be able to remind ourselves that these great works cannot just go and die like that, but should be rewarded by doing what he was preaching. He preached mercy, he preached kindness, he preached service for the underprivileged. And I do hope it's a reminder for us readers that indeed those are the people we should serve most. They are the most deserving, because they don't have a voice. The voice is through us readers. The voice is through their cries and all that, and we should be listening to them. So I want to thank you, and thank you for opening this condolence book. Personally, I'll be going to the Vatican for burial to ensure that I say bye to the friend of humanity. We want to thank him in a special way for visiting Uganda and for always praying for Uganda, but most important for praying for areas that are in conflict. I saw how even in hospital, even on his hospital bed, every day he would be doing a Zoom call, I don't know, Zoom or WhatsApp call with the community in Gaza,
praying for peace. I hope the world would listen to his request and to his pleas for peace, because a peaceful world we can all fit in properly, so that all these children, all these women, all these helpless people who are dying in conflicts, all these refugees we are seeing coming from all over East Africa, from DRC, from South Sudan, the Pope was praying that they do have peace in their home. These refugees are suffering so much. I hope we can repay him by sorting out these conflicts. These are human-inflicted conflicts, whereby we disagree. You know, we disagree and we decide to fight each other. And sometimes you ask for, what are you fighting for? And you don't even see it. So it's very important for us as leaders to speak to those who disagree with us. Because if you cannot speak to your enemies, if you cannot speak to those who disagree with you, then how will you expect peace? And if you cannot create peace within your own hearts, then how will you export peace? How will you share peace and love to others? And this is what Pope Francis was fighting for. Finally, he was a strong pillar of pro-life, protecting the lives of the unborn children. And I think this is one value which, as a country, and that's where I got a stronger connection with him through our advocacy for pro-life. We believe that no child should lose the life. We believe that no child should lose the life. Whether that child is 2 days, whether that child is 7 months, whether that child is how many months, every child's life should be protected, whether born or unborn. And this is a very strong pillar of the Catholic Church. And Pope Francis was working with us legislators to ensure that we put in place legislations across the globe that can protect the lives of the unborn children. So that is something which we have to keep looking at, and I hope as leaders we give it the attention it deserves. Yes, yeah. So. When he was talking about issues of protecting nature, the environment that we live in. You can see how nature pays back, how it fights for its space. The moment you confront it, it fights back badly. And the Pope was very, very clear about that. This is a very strong message that if we are to have a world that we would all want to enjoy and live in,
then we must fight hard to protect our environment, because it will protect us the moment we protect it. May his soul continue resting in eternal peace. Nga nkudamu mu Lukiga. Yes. Njagala kusiima njagala kusiima abeekereziya wano enkuru e Rubaga, Archbishop ne bafather olw'okuteeka guno omukolo, kubanga bannayuganda bangi babadde tebamanyi tunagendawo kungabaga n'abakatuliki banaffe abangi twagenze mu kyaki zaffe nga tusabira omwoyo gwa Paapa omutukuvu, kubanga ebintu byabadde nga atusaba nti tukole by'ebintu omuntu omulamu byasaanidde okukola. Abadde atusaba ekyokusooka nti twagalagane, kubanga tugenda bulijjo oba mu kereziya oba mu kanisa nga tusaba enesera ya kitawaffe, kitaffe ali mu ggulu, nga tusaba eyesaara enkulu eya kitaffe ali mu ggulu, ate nga tugamba mu eyesaara nti otusonyiwe nga bwe tusonyiwa abatukoloweza. So naye nga bwe tuvaayo ng'onoonyo oyo goyomba naye ng'oyagala kumukwatira obweru nga wakava mu kereziya, kati nga weebuuza kiki bye tusaba? Tubadde tulimba Katonda, tubadde tulimba ani? So Paapa badde atusaba nti tubeere n'ekisa kwabo abateesobola, kwabo abaagala obuyambi, nga tubayambeko. Ekyo kintu kibadde abadde Paapa w'omuntu wa bulijjo, abadde Paapa w'omwavu, abadde Paapa w'oyo abonabona, abadde Paapa w'oyo omuntu yeetaaga obuyambi, ate nga teyeerabira ne abalala abakola obulungi. Paapa ku kintu kimu ffe ng'abakulembeze, kubanga tubadde tumusinkana buli end of August buli mwaka, nga ekintu bye tudiscussingako byakuuma obulamu bw'abo abaana batanazaalwa. In short, ebyokulaba nti programu zino ez'okugyamu embuto zikomaawo, kubanga waliwo amawanga galaba nti ekyo kyekisinga budget mu kyokuziteeka mu kukola enguudo, mu kuzimba amasomero, mu kuzimba amalwaliro, nga bagamba no, tulina abaana baffe abafunye embuto nkya baagala kugenda mu disco, kati mubasuubiza chance y'okugenda mu disco, mumuwe chance agyemu olubuto agenda kuba endongo. Kituuse ku level bwetyo mu mawanga agw'amalala, kye bayita abortion on demand. So kati Paapa ekyo ekintu kibadde kimuluma nnyo, kubanga omwana obwaka abeere wa ennaku 2 oba wa nnaku 10 oba wa mwezi oba wa myezi 10 oba mwezi 7 oba osse omuntu, Paapa kyabadde ayogerako. So kandooze ku international level tujja kweyongera mu maaso n'ekyo, ate nsuubira ne Paapa najja ekyo ekintu ajja kukipushinga nnyo, kubanga eyo y'emu ku pillars za Christianity ze tubelievingiramu fena abakkiriza mu Katonda Yesu. Ekirala kya bya butonde, Paapa abadde nga akiteekamu amaanyi ng'alaba nti tukuuma ebyobutonde bwaffe, kubanga bwe tutabikuuma obutonde bwe bujja nga reclaiminga space yaabwo, bujja n'obusungu, ng'agamba tulina kubukuuma nabwo butukuume. Naye ekirala kya mpungi, bano abantu abanoonya obudaabuda nga bw'ogenda nga Kisoro kati tuligestaringa abantu ndooza mu lunaku nga 50 abava mu DRC. South Sudan we yaleeta president ne vice president abaali nga banneentalo zaabwe n'abanaaza ebigere n'abakiisinga ebigere ng'abagamba please eno simbo ya peace, eno simbo ya peace kankole nga Yesu kitaffe kye yakola. Tubasaba nti bamuwulirize oluusi ebigambo ebyo bwe tutabiwulira oba ebikolwa ebyo mwe tufunira obuzibu, tulina kumuwuliriza. Kiki ezo ntalo, kiki ekiri mu ntalo ezo kwegamba nti temuyinza kutuula ku tebo ne mukkirizaganya? Mulwanira eggwanga oba kati mwerwanako ng'abantu? Entalo zikyali za ku mulamwa gw'eggwanga oba ziri ku personal kati?
So papa kyabadde agamba nti ebintu ebyaffe ng'abantu tugende wali tusonyiwangane, then tulabe nti eggwanga ligenda mu maaso bulungi. Naye ekisembayo kiri kubakiriza. Emirundi gyonna gye nsinkanye papa bw'aba ng'agenda ng'agamba onsabire. Naye ffe tulowooza tuli banene tetwetaaga ne saara, tetwesabira ekyokusooka. Kati bwe tuba nga tetwesabira nga twagala abalala batusabire, no, ndowooza tuyige ku ekyo kwegamba nti buli muntu w'oli koobe nga oli w'amaanyi koobe nga oli wa wansi mwena mwetaaga esaara, kubanga ffene entaana gye tugenda mu yasayizeemu eyo equalizer. So tulina kutegeera nti even n'osanga nga esaara y'oyo asindika ekigaali etuuka owa Katonda mangu kusinga eya Right Honorable Deputy Speaker, kubanga era ewa Katonda teri protocol. So tulina kutegeera nti ffena twetaaga esaara twesabire ate tuddemu tusabirangane, tulabe nti osabira neighbor osabira buli omu ffena tutuule mu nsi nga tuli basanyufu. Ne papa gwe mmanyi, papa abeera mukulembeze wa Kereziya Katolika naye ate era abeera mukulembeze w'abantu, ekitegeeza nti alina obumanyi bw'ebyensi n'ebyeggulu. Obuweereza bwa Papa Francis bubadde bwetoolera ku kumanya kwe okw'ebyo ebibiri. Obubaka bwange bubadde bwa kumwebazaako Katonda eyamuwa obulamu n'amusobozesa okukola nga teyeebalira. Waliwo okukola nga weesaasira, waliwo okukola n'omanya nti nandibadde ndi mukosefu naye obuvunaanyizibwa sekkono tawaanyisibwa. Ndowooza obuweereza bwe bubadde bwe butyo, bwenze nange okumwebalizaako Katonda n'okumwagaliza okulamaga obulungi, ate bw'amala okulamaga n'atuuka ewa kitaffe atusabire naffe abakyalamaga. Abakulembeze abaliwo balina kuyigira kimu. Is it in the other way? Did it impact on your life as an waayo mu buweereza kwefiisa n'okulumirwa abalala ebbanga lyonna, kubanga bwatyo abadde atambula. Mu kulumirwa abalala tekitegeeza abo bokkaanya nabo, b'olya nabo enkejje, b'olya nabo amayenje, ne buli gw'omanyi nti kitonde kya Katonda bw'obeera mukulembeze oba okirinako obuvunaanyizibwa okukitaasa, okukirwanirira n'okulaba nti twali ddembe lya muntu lityoboolebwa. Kyekifaananyi ekigazi kyatulekedde ng'omukulembeze. It strengthened my belief in Jesus Christ, because you know his humility is disarming. Whenever you could meet the Holy Father, his humility was disarming, and he had that sense of humor. He would crack a joke at anything around you. So he made me a better person, both at family level and at a personal level. And I really believe that I'm a better leader because of engaging with him. And we shall continue engaging with the incoming Pope, because we have very, very many issues to address, especially from a leadership perspective at a global stage. Thank you. Thank you very much. My humble message that I've delivered into this condolence book this morning on the life and times of Pope Francis was to reflect on his life of service and sacrifice. The nature of sacrifice that knew no boundaries, that was capped in meekness and humility. It's the enduring lesson he leaves to us as leaders and aspiring leaders, that we can serve beyond our small confines, that we can speak even when it's risky to speak. For me, it leaves us with a challenge as leaders, that we should never at any one time look into a mirror that only sees our faces and our aspirations, but see common good as the call to leadership and service. That's for me his legacy, and I'm here to praise the Lord for a life useful, a life fruitful that he has lived.
Gonna direct it. Tusiime nnyo tusiimira ddala okulaba ng'ozze naye balowooza eddala wammwe era tugaana kwaniriza olw'ekitiibwa era n'ofiisi gy'oliko mu Uganda. Emirimu tumanyi olina mingi ddala n'okulaba ng'otuwaddeyo akadde kano. Ssaabasumba w'e Kampala ali ku mirimu mu butongole ategeddeko nti oli wano n'asanyuka era n'agamba tukutuuseeko apology okulaba nga tabaddeyo kati naye ffe emunduza emmenye wetuli tukwaniriza nnyo tukubaledde okujja mukadde waffe paapa ono ng'atufuddeko tumaze ennaku nga nnya nga tulwana tukungubaga n'olunaku luno lukulu nnyo y'entikko ya byonna bagenda kumuziika enkya mu Vatican naye nga Ekereziya ya Uganda basoma buli diocese naye wano basazeewo mu ngeri y'enjawulo balonze Lutikko olwaleero ku ssaawa 6 wagenda okubeerawo ekitambiro ky'emmisa okukubaka kwa Uganda byonna ssaawa sewebaledde akujja mu budde obwo embeera eno gye tulimu okutukubagiza n'okutusaasira ate naawe era tukusaasira kubanga ofiiriddwa paapa wo ofiiriddwa omukulembeze w'eddiini yo naye webali kujja n'okutuleetera obubaka tukulabako tumanya nti n'omutanda kabaka waffe tuli naye tusiime nnyo tusiimidde ddala abantu bano badde wano obwedda bannamawulire sebera tujja kusaba n'obuyito wansi tokubeerako ssebo kyobagamba ffe nga bwe tukwaniriza kasula administrator omumanyi bulungi fatha mukibi omumanyi bulungi ono w'ebyamawulire nange ku lwange nsaasira abakkiriza bonna olw'okufiirwa kuno. Paapa twonna tumanyi yakulira Kereziya ku nsi, ate
Kereziya omulimu gwayo omukulu kutulyowa myoyo. Naye bagamba nti etteeka ekkulu kwagala Katondawo n'okwagala bantu banno nga ggwe nnyini bweyagala. Ndowooza Papa Francis atujjiddeyo amakulu agali mu kiragiro ekyo ekikulu ekyokwagala muntu munno ne Katondawo. Kubanga embeera ze zonna zibadde zeetooloolera mu kulaga kisa bantu, okubakumaakuma, kubabudaabuda. Nze ku lwange ndowooza nti obwe bukkiriza obutuufu. Obukkiriza buliko obulombolombo, tugambe ffe Abakatoliki tufuna amasakalamentu, naye ebikolwa byaffe ndowooza nti bye bisinga okulaga obukkiriza. Era abantu okubagamba nti mbaagala nakyo si kizibu, naye ebikolwa by'okola ndowooza nti bye bijjayo ekyo. Era nze mu kulaba okwange Paapa atunywezeza mu kukkiriza olw'ebikolwa bye. Era ensigo agisize ejja kulanda wadde nga ye mu bulamu buno obw'ensi abumazeeko. Ate ffe abakulembeze era atuwadde ebyokuyiga bingi. Fe abakulembeze emirundi mingi twagala nnyo ekitiibwa, era bwe batakituwa tuva mu mbeera. Bwe batutuuza ku mikolo, bwe boogera naffe, naye ebitiibwa bwe biba nga bisaanidde mu bukulembeze byandibadde byesigamizibwa ku bikolwa byaffe. Ebikolwa byaffe ne bituzaalira ekitiibwa, so si ffe kwegwanyiza bitiibwa ng'ate ebikolwa ebigenderako tebiriiwo. Kati ekyo somo ddene nnyo naddala mu bukulembeze, kubanga wadde Paapa abadde mwetoowaze bw'atyo, ate ekitiibwa kimweyongedde bweyongezi. Kye kisinga okwewuunyisa. Ate ffe oluusi ababikaayanira ne tubirwanira ate tetubifunira ddala. Oluusi batutya buti naye nga tebatuwa kitiibwa ekyannamaddala. N'olwekyo Paapa ono abaddeko ebyokuyiga bingi. Era ndowooza abawandiisi b'ebitabo n'engalo zinaabaluma nga bawandiika ebintu eby'enjawulo bye tumuyigiddeko. Kale abaza ebibala, era tusaba Katonda amuwummuze mirembe. Kaakati kansome 25th April 2025. The Most Reverend Archbishop Luigi Bianco, Apostolic Nuncio to Uganda, Apostolic Nunciature, Mbuya, Kampala, Uganda. Your Excellency, it is with deep sorrow that we received the sad news of the passing of His Holiness Pope Francis, which occurred on the 21st of April 2025. We convey our heartfelt condolences to Your Excellency and to the entire Catholic faithful in Uganda and across the world. The Catholic Church and the Kingdom of Buganda have always shared a close and respectful relationship rooted in appreciation of cultural values, mutual understanding, and a common commitment to the well-being of our people. For generations, we have walked side by side in the service of the same communities, striving to uplift lives through faith, education, health, and extension of social services. When we had audience with the demised pontiff on the 28th of November 2015 at Rubaga, we had the opportunity to talk about some of these core principles. The passing of a dedicated servant of the Church is not only a sorrowful moment for Catholics, but also for all those who value humanity, humility, compassion, and unity. As we join you in mourning, we also give thanks for the enduring legacy left behind. 12 years of his papacy and sacrifice that always emulated the values of service beyond self, standing as a pillar of moral and spiritual strength. Might strengthen all those who are grieving
and may the soul of the departed Holy Father rest in eternal peace. Please accept the assurances of my highest regard. Ronald Mwenda Mutebi II, Kabaka. Erinnya Nakabugo Farida okusookera ddala ntuuse okusaasira kwange eri abantu ba Katonda bonna mu nzikirizza zonna olw'ensonga nti abakulembeze mu ddiini naddala nga Paapa, nze ndi mukyala musiraamu naye abadde kyakulabirako eri ensi yonna mu kuteekateeka abantu abakristo nga eddiini etamulabirako eba teyina kukkiriza. Era tunyoleddwa nnyo ensonga lwaki ndi wano nti Paapa abadde kyakulabirako yakyala wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda era Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe ne baasabidde ffenna baasabiddeko abaagendako mu mmisa waali babeerenga emmisa eyo gye yakulembera ng'ali mu ggwanga lino nti buli eyagigendamu afuna okuwummula okulungi eri Mukama kwe tuyita ekiwummulo eky'emirembe ekirimu ffe abasiraamu tukiyita ejjana nti buli eyafuna ku ssaala ya Paapa waliwo enkyukakyuka gye yafuna mu bulamu bwe kitegeeza nti yaliko omwoyo gwa Katonda era yalinga muntu mutume eri Katonda. So ffe nga bannayuganda twafuna omukisa okutunula ku Paapa era kyova olaba tuli abo abamu ku beesiimi mu ddiini zonna kubanga ffenna twakulumuka okujja okulaba ku Paapa naddala ng'abakulembeze abali mu kitundu kino. So nze ntwala ekitundu ekirimu ekereziya eno naye nga abantu baffe bonna gye bali olaba nga bali mu kunyolwa okw'amaanyi olw'okuvuyibwako Paapa naye nga tukimanyi nti y'omu ku bagenze mu ggulu y'omu ku bali mu mikono gya Mukama Katonda emitukuvu era tusaba Mukama amuwummuze mirembe. Bingi nti yensonga olaba nze ndi mukyala musiraamu yenze Farida naye ndi wano era ennaku zonna zaanamala nga bali mu kumusabira nkeera n'enzija wano olw'ensonga nti buli muntu eyali alabyeko ku Paapa olunaku lw'omulaba wabaawo byolaba ebikyuka mu bulamu bwe. Bannabyabufuzi Paapa abadde nga asooka okuteeka abantu baba bateekako omukono empisa
nga kikulu nnyo era newuunya bannabyabufuzi naddala bali mu paalamenti abaatuukako mu maaso ga paapa ne basigala nga bakyali azaamaanya eggwanga lino era nga bakyali babbi naye nga basibwako omukono gwa paapa. Nsaba nga paapa tannaziikibwa buli munnabyabufuzi eyafuna omukisa n'agendako ewa paapa n'ateekebwako omukono nti adde eri Katonda akkirize nti okubeera eri Mukama si kwekwenya olina okulaba nti n'omutima gwo gwennyini guzza eri Katonda. Byebimu ku bye tuyize ku paapa nti buli waabadde ebigambo bye bibadde mu lulimi abantu lwe batategeera abamu naye nga bw'aba ateekako asabira abantu olaba nga buli gwasabidde avaawo abanga agenze mu ggulu. So tusaba abantu bonna tulabye wano abantu ab'enjawulo mu ggwanga lyaffe okuva paapa lwe yajja wano n'abagenze maaso ge basabidde nga naye era obalaba bakyenyigira mu mivuyo gy'obubbi, mivuyo gy'obuli bw'enguzi, mivuyo gy'okusaasaanya enguzi, mivuyo gy'okukola emivuyo gy'okutulugunya bannayuganda. Tusaba nga paapa tannaziikibwa mubeere ekyokulabirako ekiwa obujulizi nti paapa okuva lwe yabakwata ku mikono aleme kutuuka kuziikibwa nga temunnalaga nti ekifaananyi kye yabawa n'okubateekako emikono nti mwakyusa mu mitima gyammwe n'embeera zammwe. Mirembe mwebale nnyo mwebale ddala. Mujjukira nti Papa Paulo ombereberye bwe yajja wano mu Uganda mu G7 eri Wamala yamuyimbira. Papa Paulo owookubiri bwe yajja wano mu 93 Jimmy Katumba yamuyimbira. Kya mukisa nnyo nti Papa Francis bwe yajja wano nze namuyimbira oluyimba olw'amaniriza mu Uganda era nkyenyumirizaamu nnyo nenyumiriza n'omukisa ogwo. Naye okusingira ddala njagala okubakubiriza mwenna abakristu ne bannansi bonna okwetola ensi yonna ogoberera okuyigiriza kwa Papa Francis. Okusooka yatuyigiriza nti ebintu biba n'omuwendo naye kitaliiko muwendo ly'eddembe ly'obuntu n'ekitiibwa kyabwe eky'obuntu. Era natuyigiriza nti bwe tubanga tuzimba nga abakulembeze tuzimbe nga ntindo tetuzimba bisenge bitwawula wabula entindo ezitugatta. Papa Omukama mumuze mirembe. In English. Yeah, Pope Francis taught us that
things have a price, but human dignity and freedom cannot have a price, and it cannot be bought. He further teaches us to build bridges instead of walls, and we pray that all of us, the faithful all over the world, will follow his example. Thank you very much. Ya situla ati kugenda kubeera kitunula bwoti papa yakukwata mu ngalo tutunula wansi olina okutunula bwoti nga papa bwe yasitula weddira nte osomawa klasi me kyomukaaga kati bw'onoomala ogenda kusomera dda siniya wana ogenda buddo si kisubi lwaki togenda kisubi zinasomera kisubi ate abaana bawulira ku bannaabwe kibiki ebyo basobole
Basaba tuleeta ebirabo eby'essente tujja kugira ku kiwempe ekimyufu nga tusimbira kuliwa obo gwakuliwa buli kati okyusakyusa embeera nabwe naye nga
Banamuwa. Actions by major nations that we perceive as harmful. We are also those that Mulamba, Tatarabita, it was symbolic of a principle that guided its belief that the church should lead people in their daily life, wherever in the world they happen to be. I quote, Papa said, I had the feeling that it would be no more than 3 years. I thought this is the RSS Kampala. More than 60 countries. These audiences at the Vatican and during countless events, and imperfect Catholics. Within Catholicism, it signaled a radical change in tone on some social issues. Jews had talked of sexuality as a disorder, not a human factor. Acknowledged his origin in the sin of the way he had done. Marriage can consist between a man and a woman. Divorce is officially organized, and the Pope himself remained very firm against gender assembly. Kitalo nnyo ekya Papa waffe okutugendako naddala ffe Bannayuganda tuzze wano okulaba nti ebyokwerinda bitambula bulungi ate security enywevu mu event eno gye tugenda okuba nayo eya maasi gye tugenda okubeera nayo wano tunywezezza ebyokwerinda naye nga kitalo ddala. Maria Coleti Chimbo, Venga Maria, Abomutima kwa Yesu, Tendo Solome, Namateka Semambo Edward, ate Nerubaka Cathedral Foundation. Tweteke Mude Mutima okuja kuzamisa kama bonyo mukisana era abakufa. Timine fenna
5.